Webale nnyo Kawoya Samuel embeera bwetyo bwebadde eruuyi eyo. Tugenda kubanga tukomawo ate wano Entinda. Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'ebigezo by'emikono mu ggwanga ekya Uganda Business and Technical Examinations Board UBTEB bw'ati avuddeyo n'asaba bannannyini matendekero aga waggulu agasomesa abaana bano okuleka okwongeza ennyo ebisale bye basasula nga bagenda kwewandiisa okukola ebigezo. Bw'atyo agenze mu maaso n'alambulula ku butya ebigezo bino ebigenda okubanga bikolebwamu, wabula ate agamba nti abamu ku bayizi bandyewandiisa nga bayita ku mitimbagano. Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'ebigezo by'emikono mu ggwanga ekya Uganda Business and Technical Examinations Board Onesimus OSCJ asabye bannannyini matendekero ag'ebyemikono okukomya okuwanikanga ebisale by'okwewandiisa nga bagenda okukola ebigezo byabwe. Onesimus okusaba kuno akukoledde ku kitebe ky'ekitongole Entinda bw'abadde alambika butya abayizi b'emikono bwe bagenda okuddamu okusoma. Kubona abantu abasaba ssente zisinga ezaffe ezitusaba wano nga ez'ebigezo tujja kukwatagana wamu tulwanire n'olutalo namwe muli eyo kubanga mufuna amawulire mangi kusinga ffe naye tujja kulaba nti kintu kibeerawo tujja kuteeka satura yaffe mu mawulire twali tugitaddemu actually one time tulabe nti abazadde bamanye nti ffe sente zitucharginga ziri bwezi tizibeera ntono ziwali zibasaba. Ono agamba abayizi bagenda kusomesebwa bulungi ewatali kutaataaganyizibwa kwonna. Waliwo ebintu ebirala bye tukola n'amasomero gano mu kugezesa abaana kino kituyita real life bakola ekintu kibalina okukola nga bafulumya essomero balina engeri endala gitugezesaamu nti abasomesa basigala nga bagezesa abaana nga babasomesa babagezesa ate nakyo tujja ntukiteekamu results ezisembayo kati tusaba nti bakulu b'amasomero nakyo bakiteeke kwesira tulabe nti neyo tutumisinga step yonna mu kugezesa abaana baffe ekyandiviiramu abaana obutakuguka bulungi. Ku nsonga y'okukolamu ebigezo ssaabawandiisi alambisa engeri gye binaatambulamu newankubadde abamu bakuwandiisibwa nga bakozesa e-registration. Abo abandibadde bakola ebigezo mu Gwokutaano tugenda kutandika kuwandiika ennaku z'omwezi 19 Mande mu mwezi gwa Oktoba guno gwe tulumu mwaka 2022 tumaliriza okuwandiika ennaku z'omwezi 3 mu Oktoba mwaka guno gwe tulumu. Abo abaana abanga tebanayetegeka bulungi balina okujja kituyita late registration tujja kubaayo mwaganya ku Mande ennaku z'omwezi 2 mu Novemba 2022 ate kutuuka ennaku z'omwezi 6 mu Novemba. Ono ayogedde ku kusoomozebwa okuboolekedde naddala okuteeka mu nkola ebiragiro bya COVID-19. Of course the calendar is already distorted in terms of teaching and examination, because examinations and assessment come at the end of the teaching. So but I am very sure that along the way it will adjust. These students who are, like the way he has said, most likely these ones who are the continuing students who are remaining, maybe in January they may call them. Abayizi abali mu mwaka gwabwe ogusembayo bakuddamu nga 15 omwezi guno nga ye Sabbiiti ejja. Bixakidora Gabriel ne Kyambadde Lawrence, Cressol TV Omunyo.